Abaana babadde bakulembeddwamu Jamiru Nyongesa ne Badru Biyinza n'abalala babazeebaze kitaabwe Jamiru Nyongesa ow'emyaka 62 ne bamutwala ewavunaanyizibwa ku by'amaka n'abaana e Kayunga nga baagala abagabire omugabo gwabwe. Kino kyaddiridde abaana bano okuwulira nga kitaawe bw'ayagala okutunda ekibanja kye ku kyalo Kasana mu ggombolola y'e Busaana e Kayunga. Okutunda ekibanja ayeze n'abakigula seerezo oziteeka mu nsawo Bano bagamba kitaabwe ekibanja kyalina mu bulamu kyayagala okutunda yakisikira busikizi nga tebasobola kulaba maali ya jjajjaabwe ng'esaanawo olwa kitaabwe okulemererwa okukola ebintu bye. Era beebuuza ye bw'anaafa baligabana ki ate bw'atuuse n'atabeebuuzaako nga ye ayagala okutunda. N'essaawa bw'atugamba nti muzeeyi ayagala kuzimba tetusobola mugana kukola ki kutunda. Naye ffe kye twagala ajja atugambe nti ngenda kuzimba era nsala kwano ki wewati nzimbe era atuukize kyagenda okukola naye buli ye kyayogera takituukiriza. Abaana bano balumiriza kitaabwe nga bw'abeegaana buli ntakera nga n'olumu yabeegaanira mu lukiiko lw'ekyalo. Tuzze nga tweregane muzeeyi ffe ne tutuuka ng'abantu gamba batulaba batya nga tweregane ki ne tuwafa abakozi n'atuga nti temuli baana bange nga tuli mwero situjjudde mu bantu wetu ne tugamba muzeeyi tusooke tumuleke nozalina ebimukola ki. Jamiru Nyongesa omu ku baana kitaabwe gwe yebbulamu agamba akoye ejjoogo lya taata we ng'ayagala akimanye era ategeere nti yabazaala basobole okutambulira awamu. Bukyangamba mu luggya lwe sidanga mukola ki olunyaka n'okuyitayo bwisulusi ntitakukuba nga ngenda mubalirwana nina byenkola ki so muzeeyi aba tumanyi nga tuli baana be ye baba akimanyi nti asobola okutunda lwaki atunda nga tetuliyo bw'aba alaba nga alina ekyamukwata okutunda nga tetuliyo atuyite. Ye taata waabwe ategeezezza ab'obuyinza nti ekibanja ekyogerwako kyamuweebwa kitaawe kati omugenzi nga talaba lwaki abaana bamulemesa okukola ky'ayagala. Agamba ekimutunza ku kibanja kye ayagala kuzimba nnyumba kuba eyagala kumukuba ate abaana tebamufaako. Ennyumba egenda kungwako abaana abo bagamba tewali ampa sabbuuni tewali ampa mafuta tewali ampa kibiriiti tewali andabirira. Ayongerako nga bwe yali yadduka n'awaka olwa mutabani we okumusuubiza okumutta. Ono yaneewolera mu maaso g'omuzikiti mu bataka mu bazeeyi ng'aŋŋamba nteeka okufa neebuuze kinzisa kiki. Amyuka ssentebe y'ekyalo bano kwe bava Charles Onyango agamba ensonga z'abano nabo zaabasukkako dda kuba zaatandika dda mu mwaka gwa 1998. Ezzenge erwana naffe ng'abakulembeze kye tugezezaako okunoonya lwaki kijja nga muganda we gwe mwagabana naye ettaka teryalinnya wa munne oli ne bw'aba afiiriddwa naye nga baawula busalosalo. Collins Kafeero akulira ofiisi y'amaka n'abaana asabye musajja mukulu ono okusooka okwesonyiwa eby'okutunda ekibanja akwatagane n'abaana be. Kakati muzeeyi abaana guwa bazaala kyakubiri n'ebintu tewayongedde kati olinayo obudde mwongerako kola bibyo ati mwenna muli ku gundi eki nti mwenna muli ku bintu bya buyajja nga kiki tulina okukola wabadde ogamba mbu ogenda kutunda egyo emigeesa wabatuuzizza abantu nga temunaana kugenda wakiya. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Andrew Muwonke naye ensonga zino aziyingiddemu naawe abooluganda bano amagezi okukwatagana. Collins badde njagala okwasaganya Nyongesa ne famire ye. Nyongesa weetaaga famire y'okusinga naffe bw'otwetaaga. Gye biggweredde nga tata w'abaana bano apondoose n'ategeeza ng'ebyokutunda ekibanja bwabivuddeko wabula wakuviira abaana bano ye atambule gage ensi gy'eneemusuula gy'anaabeera. Munzikirize ekibanja kino njagadde munnuŋŋamye nkwate ekibanja kino nkiwa abaana nze ntambule nsobole okufuna wenja okubeera.